ompulira ekintu kyeyogera ffe tulina ebyama naye gavumenti temuli bangu. Omwana n'agamba nti baawulizaako abaana paka obiraga we gyasiriikirira nga bateddeko abaana enkokoto. N'esooba mpola ku ssaawa nga 10 n'enfubutuka era bwe mba ntambula mponyera kubanga nabuuka kuva waggulu. Muwulira statement eyo? Nannama nina kunoonya senga kulannama. Essimu yo nagijja ku TV ku Bukedde nti ye ne mubuuza bweti kubanga yagenda okumalayo ebigambo ebyo nga nkankana. Ne mubuuza osobola okuwa statement eno ku poliisi. N'agamba maama omusajja mugagga nnyo ajja kukukwata nzita tele famire yange yonna ne mukyala wange amumanyi n'obwana bwange bumeka 2 nze mbeera naggulu. Waliwo omulokole sayidi eno wa Hoima Road yasaddaaka omwana muwakiso basadaakira kyakizaabwe naye siwulirangako gavumenti ng'evuddeyo n'egamba nti abalokole mwenna tubayita kubanga musaddaafu. Wabula biyitamu ne ku mawulire ne byogerwa. Naye gavumenti mukoze ekintu kinene nnyo okufufugaza obusawo bw'ekinnansi nga mutuyita abasaddaasi ng'ate abasaddaasi abatuufu mu balabu. Abasaddaasi abatuufu bafere bayita abantu ku social media nga mu balabu. Abafuna Pulezidenti Museveni ne Maama Janet mu balaba ne mubafuna mu bwangu. Naye abakoowoola abantu nti bakka mu nnyanja siwulirangayo nga mutulaze omuntu ku mawulire ne mutugamba nti wuuno twamukutte. Ayita abantu nti abantu bakka mu nnyanja twagala atulage abantu bakka batya mu nnyanja. Muwagidde nnyo omuzungu eyaleeta etteeka lya witchcraft mu mwaka ogwa 1952. Gavumenti yasinze okuba promolomotinga. Poliisi ya Uganda naye efuuse tapu